Banyarwanda bameka oba bavandimwe bannaleero bosanga ngali wali ku street ng'abakalamuja ababeera ku street tebannavaayo kugamba nti Uganda tuyisa bubi Uganda. You're not the victim, goddammit. Mwami Gashumba, you're not the victim here. Si gwanyigirizibwa. Ekyo tukimanyi ffenna. Si gwanyigirizibwa. Okitegeera. Buli mukazi omunyarwanda akimanyi effeesi ye esobola okuyita wonna wonna w'ayagala. Bannange, sooka owulirize bino. Tukomewo. Omusajja Museveni gwe bazannyisa yaleeta emirembe Somalia, Congo, South Sudan, Central African Republic. Oba yaleetedde Moses alemwate n'akulabye Kasuli naddala nkumbi oba Magerere. Kakati omwami ono yavuddeyo n'agamba President Museveni waba yasobola okuleeta emirembe Somalia ewanawa nga bwemuwulidde. What about here? Okumanaginga katwe biki. Yes, President Museveni yabikola yeebale. Ne President Museveni just okuba lighteningamuko katono. Entalo nnyingi azirwanye. Oye lwaki kyenesinga okwebuuza ki ennyo ki ekirowoozesa Abafirika and Ugandans in particular okulowooza nti changing the government oba transition okuhappeningawo eya government obuyinza okuva mu mukono ogumu okudda mu mukono omulala kitegeeza lutalo. Yes, President Museveni yasobola okumanaginga eri ensi endala. Naye lwaki kyekirowoozesa bannansi ba Uganda naddala abakkiriza mu ndowooza ng'ey'omwami ono nti okukyusa obukulembeze kitegeeza lutalo. Omwami ono muludde nga muwuliriza statements ze zaawa. Statements zino zaawa zino abantu bangi tebannazitegeera oba kuzaanalizinga zigenda wala. Ne statement zaawa za busagwa nnyo. Ye kennyini ayina ka gurupu yakutulako n'agamba nti eno gurupu simanyi beeyita bavandimwe. Kati gurupu eyo y'abavandimwe simanyi oba mu Uganda mu constitution baagiwandiikawa naye anyway yonna gyeri. Ffenna tulina kubeera kintu kimu nga Ugandans. Ffenna tuli like grouped under one like umbrella. One umbrella etutwala nti ffenna tuli bannansi. Oba umbrella kitiisa kale ffenna nga tuli under esimira course y'abanna Uganda as Ugandans. Nga tetwesosoddeemu onaani oba ani. Ne gurupu yennyini gy'akulembera ye nga mukama w'okugikulembera agiforwardinga n'agamba nti ffe nga gurupu yaffe twendoosinze omuntu gundi. Ekyo wali okiwulidde mu tribe ki ezisukka mu 50 ez'abanna Uganda. Gwe just lowooza musinga ye nga bw'akyogera nti gurupu yaffe eno gurupu yo endoosinze gundi. What if ne groups oba tribes endala nazo zivaayo mu Uganda ne zigamba ffe nga tribe gundi twendoosinze gundi, kibeera kitya? Ye ku saidi ye bw'avaayo n'akyogera ekyo tekiba kusosola mu mawanga era kibeera okke. Ne tribe endala singa Abaganda, Abakyoli, Abalango oba Abakalamojja bavaayo ne bagamba ffe nga Kalamojja oba Kalamajongs twendoosinze omuntu gundi, ekyo immediately batandikirawo kikondeminga nga tribalism. Kitegeera ku saidi ye kibokke. Naye bino ebigambo omwami ono byaspreadinga mubirabira kumpi n'ebigambo bino birina obusagwa bye busiiga eri ensi. Yes, President alwanye entalo nnyingi tumwebaza. Naye ekintu kino bwe mukitambuza bwe muti
nga mugenda musiiga engeri y'ebigambo bino mu bukyayi. Mumulaba ng'ebya just ekinyumo, n'ebigambo bino eno tebikoma kuba nti bisesa abo abali awo, n'ebirina sayidi yebinyiiza. Okitegeera, tribe eyo si ye tribe yokka eri mu Uganda, naye lwaki eyagala okwetwala nti yo yeri waggulu w'endala? Z'endala bwe zibayo n'ezendoosinga obuba busosoze, yo tribe eyo bw'endoosinga omuntu ekyo kibeera okke, era bwe baba balabye ettaala. Okitegeera, pulezidenti asobodde okusakisidinga mu kulwana entalo endala, naye kyatagezangako era kyatalabangako kwe kulwana olutalo lwe bayita tribal war. Olutalo lwa tribal war, muganda wange, bino ebintu temubitwala nga just ejoko, olutalo terukoma. Kakati ate olwa tribal war ng'obuzuziza ku bbali, waliwo olutalo lwe bayita unity. Wazi tribe zisobola okubeera nga zeekutudde ekyo nekirwana, ekyo osobola okufunako emu n'ogisekending oba n'ogibaakingisa n'ebeera ng'ekulwanirako. Naye waliwo olutalo lwa United Nation, as a nation, va ku eri United Nations eyago, as a nation eggwanga erimu ne lyegatta with their tribes, tribes zonna ne zeegatta olutalo luzibu, era tewaliyo muntu yenna ne waba yeetenda nga walina emmundu zifaana zitya yali alwanya olutalo olufaanako bwe lutyo n'aluwangula. Ekyo muyinza okuba musobodde okusakisidinga mu kulwana entalo zonna eziyise ebbali ekyo. Naye muganda wange, tolaba nti Uganda ntono oba kale nnene, naye nkukakasa oli bwakugamba nti bannansi bali miliyoni 49, bali miliyoni 49, nga security forces teziwera 200. Bannansi abo singa bakopalatinga ne bacoordinatinga ne beegatta wamu, kukakasa tewaliyo mundu ebasobola, teriyo. First of all, bannansi baneeno, lwaki gavumenti esifindinga kizibu okulwanyisa bannansi baayo abali united? Ekisooka forces zebeera nazo babeera baana baabo bannansi eyo. Kakati tosuubira mujaasi, mu poliisi oba yenna ali mu security operative yenna kuvaayo akuba essengaawe essasi, mutabani we essasi, yaba yatondebwa nga roboti kiki? Ekintu ekyo temukispreadinga. Ekintu ekyo mulaba nga just joke, naye ekintu ekyo kinene. Eno update platform just eriwo ku updatinga wa eweetaagisa kyekize, kyekikyami, kyekyetaaga okutereezaamu, kyekitulowoozesa nti transition kitegeeza ku lutalo. Eyo manipulation tactic yayingira mu bannansi ne bagibateekamu nti okujjawo gavumenti bagenda kulwana olutalo. Bannange, ogwo mulembe, eyo era yakoma eri mu 20th century, tuli mu 21st century, whereby guns are no longer functioning, wabula mitwe na technology yakola. Guno omulembe gwa kuspreadinga na kusharinga ideas. Mukitegeera, tulekeraawo okusiga obukyayi nga twekutte ku bintu ebimu. Okukyusa gavumenti kitegeeza lutalo, kitegeeza kujjawo gavumenti emu mu mirembe, kubanga ne constitution yennyini yakiteekawo ya 1995 yateekawo peaceful way nga yakukuba kalulu, bannansi bakalonde, balangirire awangudde alayire, gavumenti etambule. Ebyuma ebyo tanka biki baabiteekawo nga byakulwanyisa, byakwerinda byansi, naddala ba outsiders abandiyagadde okwenvadinga eggwanga. Gwe mugaso gw'emmundu, wabula emmundu teteekebwangawo kulwanyisa ba civilian. Kitegeera, hate speech bwe tuba tuzitambuza, gwe yinza okuba ekubenefitinga kubanga gwoba okoledde mu divide and rule, kyekibadde mu current regime, ebadde succeedinga ku divide Germany policy ekyali Tanganyika. Kubanga eno policy eyamba etya?
nti bw'oyawulayawula mu bantu baneeno kikwanguyira mangu okufuna oyo yeefudde serious n'omukapukyalinga kubanga oba n'abalabe baalina ababe abakuyambako ate ne bakulwanirako naye nga tebamanyi nti obakozesa. Naye ate singa eggwanga libasanga ne lifuna kye bayita common cause tebamanya nti kati omulabe waffe y'omu y'oli kukakasa tewaliyo muntu teriyo tekibanga nawo esobola kwenganga bannansi abo. For God and my country mugende mulonde muteekeko oyo gwe mwagala. Peace.